Obutakkanya bubaluseewo mu bannakibiina kino ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Bukedde ekisangibwa mu Busiya. Bano bagamba babadde n'olukiiko lw'ekibiina ekibinja ekirala ne kibayingirira kano wavudde olutalo. Tubadde wano nga tutudde mu meeting nga tulinze mobilizer waffe Secretary for Mobilization Eastern Honorable Kaluya Andrew tugenze okulaba nga tiimu etwatakinga nga yabaganga nga bangi nnyo betutamanyi bwe bavudde tetumanyi gye babadde bava naye batuyingiddemu nga bangi ne batandika okuba buli omu gwe basanzeewo era balumiza bannaffe abalala bagenze mu ddwaliro. Wakati mu kulwanagana ebintu ebiwerako byonooneddwa omubadde n'okwasa endabirwamu z'ekizimbe. Abantu bataano bo babuuseewo n'ebiwundu nga mu kiseera kino baddusiddwa mu ddwaliro lya Badan okujjanjabibwa n'abalala ne batwalibwa e Busia Health Center 4. Gongo wano mu Mbirizi nfunyemu ebisago bankubyemu ettaffaali omulala n'avayo n'ansamba n'omutwe. Abasinze okukosebwa be bakomya abadde bakoma ekitebe kino. Batuuse ne baagala okuyingira ofiisi n'amaanyi tugamba ate mmwe baani meeting eri wano executive kumbe babadde bazze nga beetegese n'amayinja n'emigo bazeeyo jasi ku mabbali abalala balanga bali wano batandise butandiise ate kyakwewuunya ngenza okulaba ng'omu ali ku executive Yokana Musa naye n'akwata amayinja ate ng'akuba ffe. Okusinziira kwakolanga ssentebe wa Nuupu mu Eastern Region Andrew Kizakaluya olukiiko olwayitiddwa lwabadde lwakuteesa ku nsonga z'okwewandiisa. Exercise eno mu Busia ebadde tennatandika lwakubanga waliwo concerns okuva mu bamembers abamu nti ba registrars be bitwa appointinga tebabaagala oba tebali comfortable nabo, so nensalawo nti tuyite meeting eno tukkaanye nga akakiiko akatwala Busia district tukkaanye ku mannya aganasobola okutambuza gundi eno exercise eno. Eno Owundo omusuubuzi mu kitundu kino annyonnyola engeri abavubuka bano gye balumbyemu bannaabwe. Mbadde ntudde wano ku dduuka ewange naye ndaba ekibinja ky'abantu nga kikkirira kigenda wano ku ofiisi ya Nuupu. Ningamba bano baagala ki naye nsigulayo emanju nabe kituufu bakkirira ku ofiisi ya Nuupu bakkirira wa mbadde sinaba kuggalawo emanju sire mu maaso ng'eri omabega batandise okulwana n'ebintu bye mbadde ntadde wabwe nemeredde okukola ki okubiyingisa nga amayinja kafuuse amayinja ekibinja ekibadde wano n'ekirala kibadde wali wansi nga bali mu kulwana ennyo. Ate ye Mahande Musa w'ensonga nga kansala era nga munnakibiina kino agambibwa okuba emabega w'obulumbaganyi buno obuzibu buteeka ku bakuuma ekitebe kino okuvaako okulwanagana. Okumbuuza nabagamba ndi kansala njagala kuyingira okwogerako n'ekyamaani kuba ndabye ekyamaani waffe wa disitulikiti ali omwo munda muzeeyo ono batandise tokunkuba empi ze zinkabidde ku matama papa ngenda kwebuuza kiki okulaba George ali awo ng'ajja mbu ono ye kansala abaleese nze tuna abaana bange bemala ki tosobola kukuba kansala ng'abaana balaba. Poliisi eyingidde mu nsonga zino era ne yeddiza ekitebe kya Nuupu okukijja ku bavubuka ababadde bakiwambye wabula ne banenya ekibiina kino obutategeezaako poliisi ku nteekateeka zaayo okusobola okubawa obukuumi. The police was not notified to regulate the assembly, so we got the information only when these people were fighting. However, as per our constitutional mandate of protecting people's lives, we had to respond spontaneously. Mu kiseera kino enteekateeka z'ekibiina kino ziyimiriziddwa mu kitundu kino okusobola okugonjoola obutakkanya bwe balina wadde nga bagamba kigenda kuziŋŋambya emirimu gy'ekibiina kyabwe.